Wejjusa okuba nga walekawo Bobiwine. Era ng'omuntu bituuka ne bijja nate nomala n'ogamba nayo baali tebakyanjagala kaŋŋumire eno gye ndi. Kye nejjusa kiri kimu nti nkolaganye nnyo n'abantu kugamba mu butuufu singa Ghetto Structures kino ekya app wadde kyayimirira awo. Ghetto Structures singa bampa omukisa ogwo nga nange bwe nagubawa. Kakati gwe wenna yakasooka okulaba omuvubuka oyo bwe bayita Arshbag Kato. Background ye entono yali muvubuka w'amaanyi ku Facebook okwo ebiseera bye yakolera ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuyite Bobiwine. Be bamu ku bavubuka abayugumya media, be bamu ku bavubuka abalina future mu kigambo kya social media mu ggwanga Uganda. Arshbag Kato no oyinza okugamba nti oba bw'omuwulira n'ogamba mbu yayugumya social media, oyinza okulowooza byamugwako obugwinga bw'olaba abaana abakuba social media ennaku zino n'ogamba omuvubuka akuba social media. No, Arshbag Kato oyo gw'olaba IT specialist mulamba, yasoma IT oyo gw'olaba is a graduate, is a degree holder mu IT. Kitegeeza kyonna kyonna kye yali akola ku social media yali akola ki? Yali akitegeera. Eyo nga tuvuddeyo just kabadde ka preamble. Essaawa zino ali mu kaaba si gwe gusoose. It has been like I think 5 to 6 years ng'akaaba kubajjukira yali mukama we olukwe oba muyite Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Bobiwine nga twali tugenda mu towards kulonda kwa 2021 we yakola osingirawo ng'agenze ewa Balamu mbu agende wa Mwami Museveni alabe nga ayasa ebyamambo lya NUP bye yali ayina. So mujjana eyo yalina ekirooto kyali kirungi nnyo kye yali aguza Mwami Museveni oba kye yali aguza gavumenti ekya Ghetto Structure. Ghetto Structure nno mu abagiraba ekulirwa ani oyo omusirikale Kuteesa Major General oyo akulira Ghetto Structure. Ghetto Structure mu abatandise ogiraba essaawa zino ne mugamba nti kibinja ky'abayayo ebiki kibbe bakuŋŋanya okuva mu ghetto. Omuvubuka oyo g'amazima ga Katonda mu Arshbag Kato kuva dda ng'ayogera ekintu Ghetto Structure ekyo. Naye nga ye perspective mwakyogerera ng'alina engeri gy'ayagala batuuseemu endaba ya ghetto n'enfaanana ya ghetto. Of which nti kyali ekirowoozo kirungi n'akiguza abantu abataali nga bawerokaminga ekirowoozo kiri ayina about the development of the country. One, osooka n'otunuulira for the last 40 and above years they have been in industry of ruling the country. Kiki osobola okulowooza kuggwe nga gwe Arshbag Kato kati ebyo ngambizizza ebbali. The issues here is walyamu mukama we olukwe olw'ebigambo ebyali bitandise okwogerwako no justifying ebigambo ebyo oba n'obyaproving oba no actualizing ebigambo ebyo by doing action n'omuliramu ddala olukwe n'ogenda ku sayidi y'omulabe oba ey'omuntu gwe yali avuganya. So n'ogenda nga weeyama nti olina ebyama bingi nnyo n'ebimu bye wayogera mbu ebikwatagana ku by then ndowooza yali eyitibwa People Power Movement. So kati gwe wali osuubira abantu be waliwo akajoyininga just a month ng'ate olina booliddemu olukwe osooka ojoyininga abo bombu baveeyo bakwesige bakweyabize mbu bakugambe buli kimu oba bakuwe entandika otandike just gwe okukola bukozi olw'okuba ozze olina initiatives z'oyagala okuteeka ati front n'oyagala beesige ggwe. Kino kitwale nga bw'onaakeera ku makya n'okwana omukazi n'omutwala ewuwe just mia seeing her mubaddeko naye n'ogamba ebyapa byonna mbikyusizza mbizizza mu mannya ge ng'omwesiga otya era babaako ebbanga lye muba mulina okutwazaayo. So kyekimu nawe Arshbag Kato wali tosuubira nti abasajja bagenda keera ku makya bakwesige n'obwesigwe bwonna balowooze nti gwe toobakole kye wakola Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omanyi bano abantu nabo si basiru bategeera ate balabalaba bagamba mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Kitegeeza wali osobola nga bwe walya mu NUP olukwe nga nabo osobola okkeera ku makya n'obalyamu ki olukwe lwe lumu. Kyovola ate baali basiru ne basalawo opportunity eyo n'ekummibwa. Gyemiranga gy'oliko essaawa zino nga tokyasobola kuddayo gye wava
ate ne gy'oli bakulaga bakubola toteekeddwa babeera mumuli kitegeera ddi nti tebabeetaaga tebabaagala naddala mmwe buli omu ng'ovudde ku opposition ogenza osuubiza mwami Museveni nga bw'olina ebyama ogenza obagamba nga bw'ogenda okumenyawo NUP si basiru nabo bakimanyi nti tolina kyosobola gikolako just bakuleka bulesi kusika mawulire gamba nti yavudde ku NUP n'ajja sayidi ya NRM naye si basiru bakimanyi nti mwabavuddeyo muba mulese bulesi lugambo naye temulina kyamakulu kye musobola kuleeta kisobola kugattako bali abasajja be balina akatiba kaabwe be bamanyi engeri gye batambuzaamu ekintu kyabwe Arshbag Kato kaaba ate si gwe wekka abantu bangi abaagadde okwekusa embuto zaabwe ne batabalirira bantu balala bali wansi mujja kaaba nate mukyawera tetubasabira mwenna nti kibatuukeko wabula twagala mulabe ekintu ekigazi ekitagenda kuyamba gwe nga